togenda kubanga omalako nabyo kuba Allah tutegeeza nti okugumikiriza kabonero kaabu kiriza omukiriza ina bamugumikiriza kubanga bali mu kigezo Allah bali mu kugezesa gumikiriza eri abakulembeze ku kitundu gumikiriza eri abakuwa ebiragiro omwana asoma bw'oba tokozeseza bugumikiriza togenda kumalako taalimati togenda kumalako misomo gyo emisomo togenda kumalako najyo kubanga ogenda kusomoozebwa nnyo okuviira ddala ku class monitor prefect omusomesaawo asikali naye bw'oba omugumikiriza nti bintu bingi bye bagenda okukola ebisinga nga bikunyiga ebisinga nga bikutula ebisinga nga bikujjawo bakama abo gwakozesebwa banga tuangalia hierarchies mu mitendera ntiwabeerawo manager wabeerawo supervisor wabeerawo omukulembeze wabeerawo boss naye abantu abamu bannaffe abatuwa ebiragiro ojja kusanga embeera gye baleetawo enyigiriza ate ng'esoomooza naye obugumikiriza abo bwe bujja bokka okuwanguza sajjala Allah bada usiri yusura Allah ajja okukyusiza mu mbeera embi akuwamu embeera ennungi baduwa Allah tusanye okubeera bagumikiriza waliwo ebintu bingi bijja okulaba ebisinga bikwennyamizi abamu bibaleetemu obujja kyovola nti you don't have to be jealous for the success of others. Allah blesses us differently. Allah fenna tuwa ebyengera mu ngeri ya njawulo tokwatibwa bujja kubanga munno yaguze emmotoka kubanga munno yafunye visa kubanga munno yafunye promotion ku mulimo kubanga munno yayise bulungi emisomo gye kubanga muwala munno yafunye omusajja agenda kumwanjula. No my friend, God blesses us differently. Don't be jealous. Just be gratitude for what God has just given you. Walu Allah byakuwa ati byatawadde oli gwaina kubeerawo gratitude ina kubanga oli musanyufu era yeebaza era yenyumiriza mu ebyo Allah byabakuwadde kubanga fenna Allah buli omu amuwa ekyengera oba buli omu Allah amusanyusa mu ngeri y'enjawulo onajjamu obufumbo bwe butambula bulungi onamuwa ezzadde onamuwa omulimu onafune promotion onafune ekidduka onazimbe onafune visa onafune ticket onasenguke onagende Bulaaya onagende eno kale Allah buli muntu amuwa ekyengera mu ngeri ey'enjawulo era tetusanye kubeera babujja bansaalwa bafitina batima kulw'ensonga abamuffe Allah basomoosezza nedda muduwa Allah buli omu Allah amusomoosa mu ngeri ey'enjawulo ojja kubeeraawo ng'oli munakuwavu kubanga muneibawo yaguze entambula omanyi kyo entambula yagiguze kumutwalanga mu ddwaliro nga yalwadde obulwadde nga bwetaaga ntambula obeerawo ng'osalirwa kubanga munno yagenze ebweru naate nawe Allah akwadde ebyengera wooli olya onywa weebaka bulungi bino mu gyo gy'okola emitono ebyo gitambula bulungi sawa busabi Katonda obeere mugumiikiriza Allah akusuumuusa amadaala naawe osobole okweyagalira mu mbeera ennungi kubanga tukitegeera nti ffenna Allah atuwa kyenkanyi naye mu ngeri ez'enjawulo. Baduwa Allah mu bumpimpi tuli ku nsonga ya sabr obugumiikiriza tuteekeddwa okubeera abagumiikiriza okusobola okumalako n'embeera ezimu ezitugira mu bulamu. Tuwesanga nti singa obanga togumiikiriza waliwo ebintu by'ogenda okukola ebisinga nga bikujja bikwawukanya n'enzikiriza y'obusiraamu nga bikujja ne mu busiraamu omuli shiriki nti bw'otagumiikiriza ojja kusanga okoze shiriki bw'otagumiikiriza ojja kusanga okoze zambi omuli okuwaayira omuli okukettagana oluusi nga nebyoketta si bituufu omuli obujja obuyitiridde omuli ensaalwa nga Allah bagamba batugamba mu surati Ibrahim kiki tulina okwekubako mu mbeera ey'okugumiikiriza tusaanye okuwangaala nga tuli beetowaze nga tuli bekkakkamu nga tweyisa bulungi nga tutya nnyo Katonda nga tukola ibaada ez'enjawulo nga tukola tauba okwenenya nga tusaba ne Katonda okukola edduwa nga tusaba adduwa okusaba nti mukadde ng'olina ebikusoomooza omuli obulwadde omuli ebyenfuna ebigudde omuli embeera y'emirimu ekyankalanye omuli okuba nti gwe Allah wakuwa abaana abo be bafa wakuwa omwami yakulekawo bwakuwa omusajja yakulekawo bwakuwa omukyala gwe tuwangaaza bakyala olina okuwangalya mu bugumiikiriza mu ngeri emu nga bw'osaba Katonda. Allah batutegeeza mu surati Ibrahim inna rabbi lasami'u du'a mazima Allah awuliriza okusaba. Indeed, God is the hearer of supplication. Allah awuliriza okwenenya oba okulombojja oba okuwanjagga kw'abaddu be. Mu mbeera y'okugumiikiriza ng'olina ebikusoomooza muduwa Allah nyiikirira okusaba nyiikirira istighfaaru okwegayirira bweweetonda bweweenenya bw'osaba Allah okubeera nti akukyusiza mu mbeera ekusumbuwa. Wakala rabbukum ud'uuni astajibu lakum. Allah atugamba mu surati Ghafir nti munsabe nja kubaanukula. Mukadde ng'ogumiikiriza ku mbeera etagenda bulungi mu bulamu bwo yonna kuba tewali ali bulungi buli omu embeera enenge gyemukwasaganyaamu
ate genda maaso n'okubeera nti kyosaba Allah ajja kubeera nga akwanukula. Allah yanukula, ayinza obutandukulirawo, ayinza okwanukulira mu maaso, naye nga ate Allah tagira kibi. Kyonna kya Allah kyabageredde kye kiba kisinga obulungi mukadde ako. Naye wabanga akuggyeko omuntu oba omwana afudde oba emirimu giganye oba waliwo ebyesibye, Allah tagira kibi. Oba oliawo ate alina ekisinga obulungi kyali mu kubeera nti akuteekateekera. Allah tugamba mu surati Talaq, oman yattaki llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu. Mazima oyo yenna atya Allah abeera nga amukyusizaamu mu kaseera kabeera asoomoozebwa, amukyusiza mu mbeera ate n'amugabirira ne watasuubirira. Waliwo ebikusumbuwa tebitambula bulungi, buli kimu kiganye, naye bweweesiba ku Allah n'omwesigamako ate Allah abeera nga akukyusizaamu n'akugabirira ne watasuubirira. Naye mukadde k'okubeera nti osaba Allah okubeera nga akukyusiza mu mbeera, alayna bimulazamati istighfar, tusaanye okwesiba ku mbeera y'okubeera nti twenenyeza Mukama Katonda, nga tukola istighfar, nga tumusaba okutusonyiwa. Allah asobola okubeera nga atugabirira. Nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba nti omuddu yenna buli yakomera ku kigambo astaghfirullah, Allah amugabirira n'amukyusizaamu mu mbeera ebeera nga emusoomooza. ويرزقه من حيث لا يحتسب, n'abeera nga amugabirira awo wonna watasuubirira. Ja'ala Allahu lahu min kulli dhayqi makhraja, Allah abeera nga amukyusiza mu mbeera ey'akanyigo, n'abeera nga amugondezaamu. Waliwo nabbi wa Allah alayhi salam, Musa alayhi salatu wassalam, yabeera nga asinga kiso ye mwali mujuuliddeko, yabeera nga asanga abantu nga balwana. Bali nga balwana n'abataasa, gwe yataasa n'amufiira mu ngalo. Bamala okumufiira mu ngalo, Musa bamusaako omusango okutta omuntu, ng'awaŋŋanguka ng'agenda ewalala. Bw'abaako gye yalaga ng'asangayo nga eno gyadduse, buli kimu kyonna ekye kyaggwawo, n'atambula nga bwe yali. Eno gye yalaga ng'asanga abaana abawala abaali bali mu kunywesa ebisolo, ng'abayambako nga babinywesa, nga badde wa mukadde waabwe nga ababuuza ki ekibaddewo. Aga tusanze omusajja n'abeera nga atuyambako, n'atunyweseza ku bisolo, nabagamba mugende mumpitire omusajja oyo. Naye mu mbeera eri Musa alayhi salaamu gye yalimu ng'asoomoozebwa, yabeera ng'asaba nnyo Allah, ya Rabbi nkusaba onkyusize mu mbeera eno, ng'akozesa edduwa egamba surati Qasas, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayri faqir, Mukama Katonda wange kyonna ky'oba onjagaliza mu birungi, mazima nze ndi mwetaavu. Oba mu bufunze, ya Allah nkusaba onkola enteekateeka ennungi. Surati Qasas aya 24. Taata w'abaana abawala